Tuli kirikitya yabaana kirikitya ekiryoka Uganda mu December ate etabuka maama Uganda mu December kiyitirira oba okyali mu byabufuzi oba oli ku birala naye ejja nkunyumiza ebyabaddewo last night okwekyanga kwabadde wali nakubye ekivaavava bali basaki ogimanyi red carpet ichuli tusawali nga kamera zonna tubategedde ani yani huyizeho ekyabadde wali twakubye namukumbanisitiiki fe twawangudde wandabye ichuli last night asafas omuntu atabadde awo ng'omanya erinnya ttono tamanyi Kwambala abambazi be babadde wali abantu abaddugala bonna wabalabyeko ng'oddugala okimaki guli omukolo gwabadde gwabambazi design monsters nalabye design Allahumma salli kabira omwana oyo ebulayanizi simanyi tetuli mukola kubanga nalabye design eri gyolaba omusajja mu gawuni ate omukazi n'omulaba mu suuti totegeera design obusiru bwo n'obugwagwa you don't understand the design nalabye engoye waliwo butterflying eyaka waliwo amayembe g'embogo wali wabadde design naye nga nazze mmanyi ekyuli nkubye namukumba lipstick basamu kikumba bonna bagambye ekyuli kino kirala they go fake for maker gang fresh gang yes Amoni kyali wange yavudde South Africa maanyi bannange ate we nakuse munda amaanyi negazi Amoni naga Isma oliwa okola VIP nga si ey'okwemanyiiza ordinary yokka mitwalaga 2 no wanda mwe temwabaddeyo emitwalaga ordinary VIP sagala kubuulira kati awo goweepimepimo mugambe oba nandigenze anti mwa buli kintu mukipimamu kintu egyo emitwalo 2 kati omwana ayinza olwala amaleeriya kati buli kintu mwe mukipima bwe mutyo simanyi omanye omwavu akuuma sente abane sente ntono naye naalwa nazo abane emitwalo 2 omutwe ne gumuluma nanywa amazzi nanywa ekigaji nakola ng'omutwe gumuta naye ng'agamba oba naaba naakagula eddagala bwe nti ate olubuto ne lunnuma kanjira ngu mu mutwe ne guwona gwokka mmwe kati emitwalo 2 otuttokeesa nze emitwalo 2 just ordinary kubanga wamanyira VIP za mitwalo egi zino zibalanga nti ekisoga tukuleetedde gundi ne basoma abayimbi nkaaga ne bagamba ordinary omutwalo gumu VIP emitwalo egi kati VIP emitwalo 2 ebeera etya ordinary migaaga 2 abayimbi beefuula nti baamannya kolayo ekivulungu okuyingira mitwalo 2 olabe oba onolaba ku bantu VIP zaabwe za mitwalo naye w'omusanga azimba ebulayandizi mubalabe edduka mulabe edduka muganda wange abantu bategeka serena nga okuyingira mitwalo 2 n'alanga emyezi 10 abantu ne ebulayandizi muveeko mulabe edduka yes reality entrance nga esente entono mitwalo aga naye tewaliwo mbu ate simanyi bagaba tiketi simanyi tezaaweze simanyi yegweyikuli beemala bw'otagulanga olekayo buli muntu yeefiiringa buli yali badde wali sita tolina gwokanga olina okuba erinnya okozedde abantu abalala abeepanka nti balina amannya tebaalabiseeko twabadde batono kamera rolling action light kamera ng'obulamu bwetuli gwe naddala ng'oli eyo Amerika simanyi wakagendayo
wali oli Uganda ng'olaba oli w'amaanyi ne bigaana n'opyanta kino kirala ate zino si ze ziri ze mubaddeko emabega eno yayitiridde amaanyi frontline VIP ro awo nga wendi ne Frank omuvandimwe Kasira Gasumba bannaye kayogera mu muzindaalo waliwo abantu abali born natural stars nga newoba oyagala bannange simu naye ayogera mu muzindaalo ebuilding yonna neewuuma omutono oyo ayina eddoboozi simolo ate anyumira engoye waliwo abantu abatono naye ng'ate anyuma Kasira Gasumba maanyi Vinka maanyi Spice Diana yabadde maanyi Pia Pound yabadde maanyi kati mwe abasajja abakyayina amaalo n'abantu nti n'olaba siriiti n'ogigenderako wabadde wali toyinza kubeerawo kuba waliwo ayitawo ne design ng'amabeere gali bweru n'ogiraba noga ya thank you for looking nice n'ogenda gujja sigala olwo badde get out bayitawo abakazi ng'ayambadde luwuzi lwokka amabina gagenda ganyenya wangi ne bagamba the next model from Kabasi bayina aboogera olulimi luseerera balenzi tobategeera omulaba mulenzi engoye ensi ekyuka eddanga boloboto mu empale ze ziriwo ne tumanya ne tuzijerega ne tuleeta busiriimu fiiti butayiti bannange zaakomyewo gulunedi official bayina engatto bayina empale egenda eyera ekkubo lyonna gwe tonnategeera dizayini akyali mu bupati dizayini zaabadde wali naye asafe eziddako ŋŋenda okutungisa ekyambalo ewa Sharifu nategedde sirya suuti na taayi abasiru bagunze engoye gatoze olinga ayinza okujja ng'olugoye lwe lujjudde simanyi bino biwuudu oli najja ng'ayambadde ebintu nolowooza oba alonze kasasiro gwe yeeyiridde nebaa nedda ssebo ekyolyo ye dizayini ali e Dubai nkutegeera kata omaani nkutegeera kati ngeri y'Abawarabu gye babakuba abaya mu maaso ebyengoye bibali wala mumugenda sigala kuyomba biki byayambadde biki we understand your position we do understand your what your position buli yali akoze kulinnya ng'omusanga wali simanyi Natasha Sinayomba simanyi Nabwiso simanyani abantu babadde wali nga banyumye omuntu yekka atanyumye yabadde Pastor Bugembe nkwagala nnyo wakutte ku bantu ku mitima you always bring the vibe back to the Lord olowooza ku Katonda ate bw'oli mu party same time it was all good naye we bakuyitanga mu Serena Pastor Bugembe toddangamu okujja ng'oyambadde turaka suit ebyo bitwala eri ku big zone simanyi mugenda muzina fest togezanga nojja bw'otyo mu Serena watunyiiziza Pastor Bugembe omusajja owakabi wabadde olina okujjira mu kasuuti ng'era pasita afunyeemu wakakola ekivulu mu Serena oyina kyaki bwaguuga Bugembe please obanga ojjo tuyimbira mu Serena yawula emikolo gy'enkuuka gye muyimbeeyo mu lubiri simanyi ku kalenda nga waliwo omuyimbi omulwadde gyawule nnyo ku asafaazi yambale esuuti tojjiranga mu turaka suuti tunyumye tuli ku tebo za bukadde butaano tukubire engalo ng'ojjira mu turaka suuti ng'ojja oyambadde nga gundi kuli Sevens Pastor Bugembe kwagala nnyo ogwo omukolo gutegeeza gunda funa ekikumba kyonna kiggunde buli yabaddeawo yabadde aggunze tojjanga jjo sabira endiga ku Sande eno ku kyaki y'enansana jangu ku Asafa ng'otegedde nti Bugembe ngenda yimbira bali ba ssente Sara yabadde nga gy'osabira bano ba Evirinirago nti awo n'obulwadde weebale kujja naye next time yes ate enkya sigenda babuye abantu bakubye ekikumba ekuli nawooni tisimanyi munvuma
ekiri oli mukadde kati munnimbiranga ki natuuse mu bantu abakazi kabawenze aga kabawenze ebifaananyi nakubire nga tweri sister wange gye yampa ebyabadda video Idini my sister love you so much paundi 12 mwezi yangamba obeera nnyo ku TV egyolaba eyabbulwa emasaamasa yabadde ya tabu temumanyiira mbu ikyuli engatto gyambadde nnyo owange buli woogenda ku mukolo ekkanzu ogula mpya abampa yakwambala mugumu saagala kunneemanyize sinze bafiki family ati engoyinza ambale mugumu nyinza okwambala engatto yange emirundi 10,000 ate sinze alimu oluswidi obadde kife twambala engatto mpaka weekutuka kati yenna agindabamu n'ogamba ogirabye nnyo excuse me eyo engatto nkyagiriko nnyo kuba eyaka manyi n'okuggyako amataala eka neeyakamu yokka erina obwabbulu erina akawanga natuuse kuli kibulakadaki yagenze nakuba ebyebbeeyi naye nga bya bulaka ene Uganda tugendera ku kimasaamasa namukubye engatto MC kyayagala ekyo lyokuba ekyo lyegoye kamera ng'alaba zigobanze nga yeebuuza bulakadaki akuta iPhone simanyi 20 Pro Max zirina amanya zirina gadget ayina enjegere naye yagenza olaba ikyuli n'ategeera lwaki abayimbi be Uganda baba masaamasa bali baategeera masaamasa kasita balabye engatto yange ne babavaako bonna nga sisanga Boss Lady Zali ne Shakibu nasoose kugwa mu epass twakayomba omanyi anti nkuwulira batina Fierce majege banvume tina Fierce naira ali tina Fierce nno kyali wange wana Uganda yasinga n'okunnyaniriza naye ekyaleeta obuzibu ndowooza engeri gye nkolagana ne Gasumba ne Sira Gasumba ate ng'ekyamutwala mu Amerika omusango gwali gubulako wiiki ezi bamukabe beba Latigo Mande n'amuyamba nayo kayitamu mpaka Minneapolis omusango gwa Sira Gasumba gwe yamukolako ng'ali ku Scoop on Scoop nga bakyali ne God's Plan gwali gugenda commencinga mu n'ayuza nakati weeguli n'ageza dda baba come here ninge Tina Fierce yanjagala nnyo she gave me a good reception naye ennaku zino yantabukira akeera kunvuma simanyi naye the thing is it's okay nze ebyebweru mbimanyi abantu mbawaamu ku time wabula nga tuli asafaze just by that tebiri musibifanako the thing is chuli wali wabadde nyambalanga wobeera obwongo bwo tebuli broad omanyi mumina date mind wandibaddeko wali n'olaba omwana Brian yeefuulidde ddala Kanye West kubanga Brian zeyajjidde mu gawuni bamaze eddakiika 5 nga bakyagipangulula erina ezigigoberera naye bannange ate nengenda nengwa muono omukazi omulenzi mukazi we France bannange ensi ekyuse omuvubuka nga mulenzi naye bannange nenkyogera oh my god it's my time aveyo France kati ng'atanyumye ankubidde engatto naye ng'ayina ekiteeteeyi kiveeri nenga wangi nalyoka mpaaga nomanyi open my name waaga Isma you so nice but ayogera obuwoowo bwabadde wali ng'omuwunyi w'enkwawa yenna you can't nanyumiza ne epass yabadde andetedde okwogera ku Tina Fierce epass omanyi yansetinga ababanda banchekinge abo Tina Fierce kuba mugambyeko ku music ne bavayo ne bannangira ne twayogedde nangamba ikyuli nkutegeera bulungi nze sikuvaako ne mwalayira nangamba fene miki tusiiba ku ikyuli ne bulunokke buli we tubeera board nga tuteekako ikyuli the encyclopedia ikyuli the raw material ikyuli the cash crop ikyuli the drug the rest a cigarette ye lwaki balwoogera kabulengana ebyomupiira temumanyira twala ebi yes nentandika okuinterakitinga n'abantu epasi ne tunyumya eddakiika nnyingi nnyo
nenga buli muntu agamba ichuli gye baliko nze nali manyi nti ndi w'amaanyi mu ggwanga ab'amaanyi bembadde abawala besimanyi nti bamanyi simanyi Judith Adio zali n'agamba nzonzita Shira gashumanaga ichuli yeggweka vinka najja buli muntu gwe munoonya mbolabe ng'ali ku ichuli kati ichuli ne bali anista Wininwaji najja n'apowali ng'omutima gyendi nangamba nze nkwagala nnyo kyobola awo njogerako n'ebyenda byange byenyenye ne mugalayira yes pia pound abayimbi baagala ichuli maama oba bambuuzaako byambu nze nalabye banneeteekako fiiki watuuka Wembule Spice Vinka Wininwaji aninde kaani ichuli nabadde maanyi naye nga nakubye Versace nga mpunya nkyagiina mwama mpyaka abalocha mpya bagirese nga ewunya yagidde mwaka wawamoni yagirese we South Africa Road ganga ichuli eno gyoba okuba eno gyomanyira giri emikolo sijja big zone mwonolaba bakaye batala buli wamu begenda buli ku mukolo naye guno ng'okulashinga wabalabyeko no one else ichuli alone eno tago ogimanyi VIP yannemedde nakubwedda nkutula tanga tekutuka egyo emikolo togisuubiramu bayeekolera baddugala simanyi piti simanyi stab addugala yenna mu kamera egyo emikolo togisuubiramu bantu bonna boolabalaba simanyi no egyo si gyolabamu simanyi katongole ensanafu konna kalinga akatulume weekati kampi ng'ajja mu mukolo ogwakola eki egyo emikolo gy'abantu bali broad mu mayindi toyinza kulaba ayeekolera simanyi kikati kirumbuyo ogw'omukolo kiyinza okugwogerako talina kyamanyi tabeerangako mu VIP is not a VIP mwe mumufudde VIP ichuli VIP since meaborn kuva dda mbeeranga VIP kyali wange nga tayingirawo amoni amaanyi ginabaddeko ku mmeeza VIP frontiro Brian zaseera bannange n'emmeeza ey'omu maaso ya bbeeyi ndala eya wakati ya bbeeyi ndala ezisembayo ebbali za bbeeyi ndala mugenda laba kiripu twanyumiddwa nze ne Ssaabavandimwe muwala we nga ye MC tomanyi muwala wayogerayo ebi naga ladies and gentlemen I want to shout out to the best man in the world the best father that I know Frank Ssaabavandimwe Gashumba ne tukubeerayo ne wayitawo eddakiika ada n'atuddamu zaala omwana waabeereko ku mikolo egy'amaanyi you will feel prestigious naye muyina abaana ng'olinga atayina naawe weegumya naye okimanyi baana bo bonna baakusala temuli amanyikiddwa temuli ayina mulimu gutegeera ge gatawaanya ekyalo buli muntu gakompuleiningako ye guno ogwana naawe wennyini nannyini waagwo no offense siina baana munansonyiwa muyinza ogaisima oyita otya abaana booti mwe mwennyini muwa abaana bammwe obutwa temubaagala tubayita ku mikolo temubaleeta kubanga simaabo bantu era wali bwabadde okuba n'entondo simanyi ogendewo ng'oli wa byabuwangwa simanyi ffe Abaganda simanyi ayambadde atya no go back home dayeka woba totegeera byannyambala wali vaawo muli abalenzi ababigula n'ogaba Mukama Katonda abigulira ani n'olaba waliwo yazze n'akabwa nga design kiri Uganda mama nyawo waliwo yazze n'akabwa waliwo kabebi akankoledde olubugo naye nga ebbina lyonna liri bweru buliwo omuntu agoti engalo ziyingira buyingize no tebalina kantu konna munda naye mmwe abakyalina data emind tosobola kubeera wali ojja bama okwate ku bbeere eryerera ate otya ennyo wali waffe abali exposed mwe mulinde embaga yes wali wabaddewo bayimbi ba fashionista Pia Pound yawangudde female yanga Pia Pound toyiza mudawutinga mu Kwambala kati mwe mugenda genda nti Pia Pound asinga atyalema ebyalema bya photoshoot video shoot
wano tukugamba mbeera ya bulijjo Wininwagi yakubye akagoye Spice yakubye wabula abayimbi bonna babadde maanyi Spice yabadde maanyi Pia yabadde maanyi Vinka yabadde maanyi Joyiranda ateko kakubye emirundi egi naye teryalina lugezigezi nga mwana gwe bayita Gulunedi babandana bamuwadde awaadi n'asooka yeetoloola siteegi n'aleka abamuwa awaadi wano n'asooka agitambula nenga olwaki Gulunedi teyatugambye najja nga batimba siteegi Gulunedi next time come when they are organizing bamusomye ku awaadi n'asooka yeetoloola ng'ayina empale egenda eyera ekkubo lyonna ze design eziriwo naye ng'anyumya ekifuba akitambiriza bweru omusanga amaze okuyimba n'atambula wonna ku serena ng'ekifuba kiri naye omwana Gulunedi anoonya ki mu nsi eno nzijukira emyaka gye nalina okwewaga simunenya nange naziyina ezo embeera ekyoli ku malala ondekeranga ekiralo nondekamu amalala twalabye ngenda kapeti nembomba nibaga ekyuli oli mulwadde simanyi ekyuli oli mulema nedda kasita ntambula abadde afudde bw'olemalanga okola otya nabakubye kifo ky'okugamba ekyuli well done mwazze mukunvuma jealousy will cost you. Yes, you try to jealousy people who are progressing, you will die like that. Kati muninako jealousy yaki oli kukubusa oli kubundaazibwa otonnasiimuula madinisa eŋŋamiya ekaaba olemedde ku ssimu nti olaba ekyuli sooka omale emirimu gy'omuwalabu mukambwe olw'eggulu sijja bbaayo ayinza okukamba walya lwaŋŋamiya kulwawo kulya omukadde tonnamukyusa luba simanyika ekyuli kakimya ekyuli VIP Ebrahim zina yakimanyi nze nyizo suwa asafa sikyaddamu kusuwa asafa ze Uganda waliyo omukolo ogu gwawedde amataala gonna kati tuddamu genda wazali nga sisanga zali Allah bannange bakulitiki tuyita mu buzibu bakulitiki teri ayita mu buzibu nga kulitiki ate abaana abo bazibu kye bakola baga Isma soko gye gyobuze ku zali nojjukira buli vidiyo gy'obadde olandukira ku zali n'ogamba Mukama Katonda but we are born champions nagenze nenkimiitinga bannaye kirina obugalo tukyogerera kiri eyo nga tokimanyi naye zali akyawamba nnyo zali akyawamba natuuse ku zali nga n'ebigambo ninazo omanyi ng'etinga starstruck ate oluusi nsanga abantu nga nze gwe batwalanga zali yayagala ekyuli vidiyo zange zimuli ku fingertip kyokka nga njagadde naye nga ndi starstruck nina okugende waali kinanjigiriza obbeera sita ali yabimanyi bali kiba sita n'omulaba n'omulaba n'oli nze Isma saagenda nembanga nendaba bantu nga biki n'alaba kiraga sumba n'alaba gundi because yamanyi basita we babeera ze Isma abantu abamu nina kukoma mubakulitisaizinga natuuse ewazali kanfuwa obutonotono naye Mukama Katonda ekikazi kitiisa vakoona ordinary luuku naye kitiisa ng'ate Shakibu yakubye ekyo omanyi Shakibu kyali wange nnyo dogo wange naawe mwana muto wano juzi naye nga kuva ddala yika bulungi kati Shakibu nagamba olina okujja omubuuzeeko ngale Shakibu tamanyi byenkoze zali bbanga nze sikyaddamu busita bonna nabusanze batina simanyi baani nga buli gwe nali njogoledde omugambo waali naye va ku ekyuli siva ku kigambo kyawe nasigadde ŋŋamba abantu mujje nga mutukula jenero zamba awunya zamba gulavitero olina okudduka olaba jenero zamba yakubye galubindi yavudde Los Angeles ayina omuganga tagwenjegereza golodi bwezi tiva ku bino ebijegerejegere jenero zamba omulaba nogaya ndabye superstar no wanda abantu bangamba nga ntadde Navio ku listi nti nedda Navio abeereyo bintu byakusaaga simanyi
bulungi bundabika ku mikolo abo GNL Zamba yalabikanga artist. You like it, you don't. GNL Zamba oyagala oyituuka n'okkiriza nti ono superstar. Nze yabadde naye nikakazike yembeera era oba oli eyo ng'oli musabirizi naye oba onookozesa lulimi ki wali wabadde swing oba tomanyi bulungi lulimi bireke ebinamawulire nabyagadde bikandiisi bijina ebiwala byabadde byambadde ebiwala byonna byavudde ku bukedde bijenalist naddanga bannamawulire baddugaza emikolo gyaffe gwewapangisiza najja n'obukootikooti obwa bulawuni obuliko simanyi place n'omugamba lwaki oddugalira mu mukolo gwange mukwano ng'ate alina ogukwata bwazunga but big up on yourself mukyusizza ku narrative mulabika buki bulungi kati guno omukolo Naira ali kwe yandibadde ne bafuna engatta empanvu ne beesumaalika n'abeera mu mawulire yagenda America simanyi mbw atayimbira eyo akayimba tekaliiwo wano tebakubba ssente kanyumira nze wali ofunyeeko omutaayi simanyi obulungi bukuluma mu ndaayi eno gyenkoze ndongo simanyi sembere eno naalo kanyuma naye wano tekaliiwo tebakulimba wano tekaliiwo e Uganda nze njogera mazima ko tekaliiwo oyina okukola ennyo olaba n'oyo kalitaasikalirwe amawulire ge namuwaddeko ku Bobi Wine gamuyambye nnyo teri abadde yagwanga mukazi oyo teri amumanyi kasita oba muyimbi ng'obadde oba oyina erinnya oba obadde TV personality oba obadde muyimbi nova wano and you relocate to abroad, your music ceases to happen. Yekka akyamenye buligi GNL Zamba kubanga namwe kituufu mukimanyi mukazi mu America ate naye muyimbi alina passion, that's why they go far. Naye teri wagera badaba alina ennyimba zaatawo nga mbi nnyo dansolo machine oli ene Uganda teziriyo bayimbi bennyini basooka ne bazikuba ekikono. Waliwo kana akawala era ndani kayimba bakayita Angelina, wano tewali nnyimba za Angelina bakulimba tobeereyo ne mu America ne weerimba nti wava wano oli artist mbw'okyasigadde artist. Uganda abayimbi bakulimba bano abana Uganda bali ku muntu aliwo tebali ku muntu ali awe simanyi faalawe mbu simanyi ayimbira eyo eyo yimba na bannaabe eyo era we batakutegeka mu kivvulu ene Uganda bakubbira bwereere sente bapulizenta simanyi oluyimba lolwa wapi ku streams osobola oddulyako nga epass yes digitale osobola olutanga olugyako kubanga that was a good song Naira Alia lwe yayimba recently naye ng'okusigala nti oli muyimbi wano Uganda Naira Alia gwe wano bali kuba katale yandikando be bawangudde bali ku Aroma Music bali ku Bupinki ate tebayinza kudda ku bayimbi balala bannayigundi yakomawo Chandiru. Jackie Chandiru made a tremendous comeback. Jackie Chandiru yayimbye nga zindowooza bana muyimbi ali international baba mujje mu nsi ndanga omanye Brian's, but Jackie Chandiru made a U-turn which is unexceptional. Ate bw'omulabako omubiri weeguli ne energy. Yes, okusinga ono mukalediyo yakutuka imba mbabazi manya mbabazi oyo yali ayimba Bruce Lee yakutuka naye Jackie Chandiru has made a tremendous U-turn era ne music yabadde on point. Big up on yourself Jackie Chandiru, that's awesome. Yes, yafuna mu struggles zaawe z'abayimbi ng'omanyi biha but she's back. Yes, she's back. Olabye ddala omuntu ayina talent va ku bano obuyimba bwakukaka
nako kawuliramu akayimba buno obuyimba bw'obukolokolo si luyimba luli awo bayimba buyimba bwa mbagabaga bwa bubaalabaala naye nga si bwe luyimba lwoddawo ngo ŋŋende eka mpulire bampita ikyuli Jackie made a tremendous comeback. Era I urge all promoters out there kubanga ayina stage performance wakabi ayimba bulungi takakamu accent ya luzungu nga bwe mumanyi abo balugwalo luzungu kiba inborn kakati bambi kakuba era ba promoter mwena Richmond Jobs Link tulina okuzaamu abantu be batyo amaanyi abawa example abalala abali ku drugs what you need okugenda muri abodde kati mwino muyiteera ndani not necessarily enti omuyita lwakuba omanyi omugendera ku hit no oyinza omuyita ate n'okola nnyo value mu bantu kubanga music we mulungi ayimba bulungi but ne tremendous change mu society. It's a real good example. Buli promoter ali eyo yino okuyita Jackie Chandiru. She looked amazing. Ono big up on yourself lady. Wabadde wakabi nnyo ddala. Asafa zinaggwanga ebintu nina byokwogerako bingi. Wabaddeyo omusajja wange banne neekubiza ebifaananyi naye Katonda akola ebintu. Oli owe France omulenzi mukazi bannaye muveeko yabadde ng'atambula n'abawala enjogera eddoboozi lyakikawaye smile nga like a bit yours nenga wange nengamba nanyumiza abakadde abalala ekyabadde wali bannange nga tolina kusamaala tolaga Joyiranda ng'alina ekiteeteeyi nga kyakulusu kyaka ekkubo lyonna Joyiranda abawala balina engoye vinka yayambadde obaki ng'alinga olufirimu yono omukazi omuddugavu ng'abuuka bagiyita kaati simanyi kaati ng'abuuka ku bizimbe bannange omukazi yayambadde nga guliini naye nga kanyumye kavinka kayingiramu ssente glow ne skin newukatuukako oba swangiza abene abayimbi bakola ki vinka maanyi nnyo nno ddala abantu babadde muli bakiboosire bano abalala oli balaba musimanyi bulanketi andi wayini simanyi losita naye wano ku asafa sebo nga tomala gajja VIPC yakumanyira toyinza kumala galabaalabawo bantu musimanyi ekinyambazawe nti kubanga nina taata ndi taata nsasula fees mukwano ebyo tobireeta wali alima namakula nga sikimugambira ku kamera nga mugamba lekerawo ntambula weka jangu nkuteeke wano twanyumye nze n'aliima katwewe peeke era ebifaananyi kabifulume naye kyetwekoze ananyiga nkulabuliddewo yono ikyuli abantu nga alima ikyuli omulabutananze ye musajja yekka gwenne naatera okugaggawala mbabuulira ndudde mbwavu naye naatera okugaggawala naatera ogwa mu booki akazi ako gakakoze kekali simanyi mwani simanyi wuma simanyi ki byonna njagala wumula alima wumula ate sinza akolamu kati ku kifuba koki Sebastian anti yanzira mutondaba tondaba mwagambye emponyera simanyi ago gonna gabadde malala ku red carpet otambulangamu wootwo nga wirusimisi era Bobi Wine yabimanyi nange nabimukoppako obobingangamu ng'oli ku red carpet muno ekiri simanyi nabadde mulema muli bajega pozi muva Kasanda olumuvuka we Kasanda abeera ku Facebook yabeerako ne Bobi Wine n'alowooza oba kigenda muyamba buli wadda ababe Kasanda kati oyo naawe mulinga abo nze ekiri ngenda ku red carpet ngambi mukano kano emyaka gyafadde nga gyakubawo olina okubawonamu ng'ojja tolaba Bobi nayamba kati ekiri owenyedde saawenyedde naawe wali wabadde nga red carpet siya everybody nga nino dyereeteramu ekiri ng'oyagala nzije ntyo mpise muwalimu nazze
nazeti nga mpaga ebyensi byansi obirabako n'ogamba Mukama Katonda akuliyetize. There were a lot of designs abantu abakabi ate ne woba oyagala contact you needed to be there. Batisiti ba Uganda muyige toyina misinga red carpet. Abantu balina okuyigako between music fashion bitambulira wamu ne kamera. Tovaayo bikuyimba kayimba kamuchobola Jamalu Waswa yagwa tategeera yali ayimba buyimba bwa mukwano nenga teyeteeka mu ati ni producer bwabadde walinga bupya kato producer wachajjao biko osanga abantu abalala ne Uganda omuntu abeera babeze ndi artist balinga be bagamba okubeera artist kitegeeza kuddugala n'omutuukako ng'alina oluyimba olulungi naye nga tuyagala mulinaana. Nze bayimbi bangi abe Uganda seekubya nawo ekifaananyi nga neekubya biki anzitira ekifaananyi ku bino juzi bye mwakalaba bye nnakuba ne basaala yenza nga neekuba na muyimbi ki bakoowu naye abali ku point abategeera design era babadde bali mu nfo. Fikfa Maika yabadde ava Dubai naye yabadde alina okubaawo. Bamawulana and Rain wabalabyewo ne bambala ebigalo bindi bya Olodingi ne bambala bisirivulesi nga bagenda oyimbira bana Uganda ebweru abantu bagenda bawa sente ne bajjanga baddugala nga n'omuwagizi we talaba kyaba yeekubyako kifaananyi naye Rain yayaddugala ye mukapa yayambala n'atanyuma. Maulana yenna n'ayambala bisirivulesi n'ebipale nga tulina kyeweegomba ku bulandi yabwe kyokka bayimba bulungi tebaagala beera ku award bategere design we ziri noluvaawo nti omuntu lwaki yagwa. Genda olabe omuyimbi bwabeera Palaso wabulidde waweyaweyayo n'akakuwaana simanye Palaso azo bali engaged omanyi bookings nyingi naye wowabayo red carpet oyina Palaso tiimu y'okufissa obudde n'oyitako mu showbiz bwatu eno business bagiyita light action camera. Judith Adigo walabe abawala baba beewalana sijja kugenda mu bbala eyo gundi gyali anze neyo gundi yantama neeko Asafa bonna bajja Zali abeerawo Badi Bulaka yabaddewo buli omu waali beeyinako obukukulukukulu nga woobimanyi Shiragasumba waali Tina waali buli muyimbi waali ab'amaanyi naye goza tebeeyinako bunugunugu beeyinako naye guno omukolo gwe guliko amataala agaddala kati ojja balaba kunkuuka nti azze kati kunkuuka ani agenda okukulaba kunkuuka waliwo ki kunkuuka waliwo kunywa simanyi kombucha Buganda kombucha simanyi balina ebintu byakusanyukira mutanda babeera mu 10 naye bakaceere awo ojjola bato omuyimbi agenda epasi tolabanga yeepanka simanyi tagaba interview epasi yagabye interview nga buli womukola epasi wangi munnange anti ekiŋŋaanya okuyimba mbadde munnange situla byuma nga omubiri nali mutini nakunyonnyola ebintu ebifilosofiko bingi omugamba epasi tombuulira yimba ataayo ku luyimba naye embwa yeematireye ku walizoni 10 avuma buli luyimba lwa buli gwali owulidde n'ogeza oluga nti balobalo luyimba akutulubira ati nze pasi nange namuvaako mu kuyimba naye embwa eyina olugezigezi naye ewunya bulungi epasikira nze nabadde naye twanyumiza long time he likes me kati goddeeyo oddamu gwakuyomba walemwe kubaako kyokozesa internet simanyi Isma oli mukulu okola ki ku internet. I'm catching up with the world reaching out to younger stars obwedde abavubuka bonna baganze ngenze waikiri kwekubya kifaananyi gwe tewali ajja kukugamba mmwe ebifaananyi munyumirwa gya ddwaliro bino ebinyumira Abitex bajjo kaye ebifaananyi by'omu ddwaliro ebyamagumba bye bibanyumira ichuli mu mwesonyiwe salabyeyo ku banoopu bakoleyo ki bukonfira wali tebukola bali tebali mu bya politics ate no section ya life yonda na tobabuulira bya politics tebabimanyi
wayiswa mu ffumbiro ng'ate naye takola embaga engule ng'ajambala naye mwayambadde biki wayiswa ebyo ebikooti ebimasamasa ng'ebyabakadonka biki bye mwayambadde omukolo ne mukuteekawo bambadde mwandimpise wayiswa teyanyumye bafaanagana bafaanagana naye ayo bisuuti n'ebikooti ebyayambadde ikooti nze nga nkola embaga ng'oleeta ekyo ekikooti siyinza kitwa papo amasa agiritalinga abantu whatever is glitters will impress Ugandans kati gwabadde mukolo Bubi ne Bobi Wine bo beefuulira ddala ba Peggy Boy simanyi buli mukolo omwakulembera ku pati tekyategeeza buli mukolo gw'omuntu mubeere best man kijja sukka Bubi kisukka pozi yemu ene yakatu akalirawo ndine kasimayira akalungi mu mbaga 5 bannange nedda president atayagala oba president oligenda ofuuka president nga wabeera Peggy Boy ku mbaga mmeka president olina okusigaza value. That's why Museveni taziika ne kabaka baamukola nga taziika to create the distance between you and him to be so special. Chovola abagamba omutanda tatunula mu ntaana ya mukopi ofenga just ogamaama wendi mukwatako obukwasi mu ngalo oli ataziika ne Museveni taziika to create might. Naye katuyagala kuba president oba oli president wa party naye buli mbaga yegwe Peggy Boy simanyi flower boy simanyi babayita bani eno babi kakala oligenda ofuna sekaka kati Museveni president nga yabeera Peggy Boy ku mbaga eyerukunjiri singa buli muntu ajjaga yali gundi ku mbaga yange as a leader. Yes, so ino kitegeera ng'ogenda balinda tobeera buli ku mukolo nga yeggwakulemu alinga eyayagala obukulu okulya empombo omwana ayagala okusooka mu maaso si kulumbe si ku mukolo olukola omukolo gwo nga yakulembeddemu dda be baagala okusooka ku mpombo mubannange wobeera omukulembeze olw'ebintu byolina okugaba ebbaasa waliwo okundireyinga pozesa omuntu n'omwasaabadde to create might. Kyova olaba nga Museveni taziika. Museveni wamulako ng'aziika Olanya. Museveni yaziika Nobo Mayombo. Museveni teyaziika Galanga ng'ate yali Southern Sudan mukwano gwe. Galanga was coming from here. Kulaba Museveni n'agwa mu nnyonyi. Museveni n'agenda e Sudan mu lumbe teyagenda kuziika. Yakomawo n'akubalaala ekitugumu. Creating might. Museveni bw'omulaba mu State House ng'ayina omuntu yenna gw'akyazizza atuula ati. Abadde bagamba Museveni atuula atya. Okugulu okwo mukugenderedde nga kuli waliwo ti n'abanga alannamye mu ntebe. Ekyo bakiyita might. Ayagala kulaga nti eri jurisdiction mwoli. Eri under his control. Yeye ntuula. Era Museveni ajagala nnyo abatamanyi bajasika temanyi ku communicating mu statement entuula eraga abantu yenna abazze nti ono ye kaguje ye kaguje katege w'eggwanga. Era Museveni buli wali kukyaza ayinamu kaatuulamu kati ne kakwa kyobola atakuba kikalu abamusaatinje okuwa omukono akola ati gwe nga weetegese oli mu suuti ng'ogenda olaba Museveni abasajja beetegeka n'omuntu wawo nga takubye kikalu n'akuwa omukono ne bakuba ekifaananyi genda tewalaba kyeyakola kata might. A leader must create might. Naye bw'obeera leader ng'oziika buli afiiriddwa ng'ogenda ku buli mukolo ogubaddewo you lose. Era kyova olaba kati ate okyayiza ogaba abantu mu Bobi Wine wabbula atya nga buli ku mbaga be basooka be baagala buli page was throwing emyezi ebiri abakumbaga myezi ebiri abakumbaga Museveni tagenda ku mbaga wakamulaba ku mbaga mmeka nti Museveni yazze ku mbaga yagenda kuyakyali wangono yali owa ki bano abaana abaaliwo abangi crime preventer Kamugisha batono. Museveni to attend your wedding. Museveni basamisi kigundo omulaba ku mikolo emeka hamu ne bakugamba guno omukolo hamu waali emeka
abantu you must create might sikulabika ku buli mukolo ekinavamu ng'engoye muziddamu Babi anyumira bulungi nnyo beautiful smile nze obwedda amulwanira entalo ze eza side cheek ate ayina post gye yakoze nentegera ne Babi yeekengedde waliwo Babi video ye eri ku Instagram ng'agamba omukulu nze mulina omukulu nze mulina ekitegeeza ayina gwaweereza information oba ekitegeeza nti olumu si yaaba naye kirabika alaba vidiyo z'ayiculi mu kisenge nga yeggalidde evidiyo eri ku Instagram ewa Babi nga yagambye eggulu nti omukulu nze mulina ekitegeeza akaliro katandise akawulira naye yasuspectinga dda naye kalitasi kaliro tuli kusonyiwa mwana gwe omuleeka omubuleeka omudistracta aliwo okusikiriza kati batadde oluyimba babadde bagwa olugambo lwange ne lubagwamu ne ziduroni ne bakozesa advantage naye kati bata obuyimba nti mutabani wa Misaki ye manager we lwaki temumpeereza ssente nakuziza ku toopu naye n'ekyo kyakaseera katono bano bannayuganda baddiramu bw'obeera ng'oli Bulaaya America simanya London Sweden ng'okola music mbwa jene Uganda obeere sita genda oyiga omulimu gwonna vuga uba funa ssente kola famire fumbirwa declaring oba olire naye ng'ebyokubeera America nga togenda kudda nkya toyina mpapula togenda kujja ku Asfa nga woolaba GNL zamba okyagenda kubeera mu sinajje n'omulala akusange weekubye ebifaananyi otuuka obikoowe mu sino nze nabikoowa naawe nabyekubye ebyo ebifaananyi by'okwebaka mu sino manyi sino omwebakamu n'osituka nga tolina kyobadde kati kyewuunyisa okola bukozi otagenda kukutobya n'ebyo ebifaananyi twabikubya obwekubya ebifaananyi bingi empapula wezijjira empapula mukyalaba abantu bangi nga mubalaba ku YouTube naddala ng'ogenze e Bulaaya nga just tekyali mu ndowooza be just yajjanga ng'ensi ezibuwadde nina abaana nina obatambuza mbatwaleeyo si gye nabazaalira omanyi aseeryawo ogenda okivaamu ng'emyaka 10 ng'okaddiye bitya ng'eyali ayita banne abakadde nga wabajoyininga dda stress wa marriage mu mpapula naye si mwangu nno munna oyina ebintu by'okola n'otuuka omulamu nogaawe naalwala ani alinzijanjaba throat cancer bakola ebintu watuukira ofuna empapula simanyaki nangenda zijja ku musajja yantutte eri gwe musanze okanyalaba bantu naye ebintu by'okola ng'olinda empapula z'obwereere simanyi oli yantwalira ku marriage ebyo kugambye oyinza otuuka okukebera mu bulago edda nga oyina throat cancer amiina ya rabbul aalamiina abasama bayingidde nagenze mu bikirabu nga bakyeyune kye beekoze kyeyune simanyi Ronald 8 bayina ebyuma kyeyune kye yeekoze ne kyali wange amoni munnange ebyentu ebyeggulo saabitegedde waŋŋambye simanyi oli ku misitiru wosulawo wompitawo nnyo ku misitiru njenda yitawo naye saabitegedde naye nga byabadde nice awo ku lasti tujja kwegwako. It was nice meeting you again. Kyabadde kya tabu nnyo. Throat cancer akwata abantu kubanga munnange abantu bakola ebintu ofuna empapula ezo simanyi ndi mu maleji ojja balaba kuseka naye weziri gwera n'omugajjangu ku kiva e Bulaaya otunyenye ajja kugamba ituli bye yali ayogera bituufu enule kati agenda abantu abagamba ki wena muyita muddu awulira nga abantu bagamba muvoola imwe sikuvoola nze nkubuulira kituufu kuba ebyo byonna byoliko nabikola dda
n'agaana kati waliwo n'abantu nga tamanyi nti kyemugamba nkimanyi ebyo ebifaananyi bya sino bitama weebaka mu sino n'okoowa ebyo biri expected buli every come join lately kasita obeera come join lately ebyo byonna babigwe weebakeko mu sino weegulungule weekubya ebifa naye after time otegeera nti Slave in America, walking the Adina, walking sugar and tea. When I was in America, Nabagambe mpapulo okola buli kimu. Omuwala omusiraamu afumbira Jacob embizi. Naye n'empapula z'obufumbo nga totaddeemu ssente we ziggwerayo oba weetaaga kkebera musawo kkebera oba toyina throat cancer kubanga bagenda ozikuwanga mukwano tomanyi nnyimba mmeka ze waakayimbeya ku muzindaalo ate n'ojulira ali mu asayiramu ezasayiramu zinyuma kubanga tewali azikulangira naye eza marriage buli ssaawa bazikujjukiza ne bw'oba toyagala kukola bye bagambye ate bakujjukiza nti empapula kale omuntu ayita ate muza marriage musabire nnyo bambi otherwise ayinza otuuka omumala ozifuna nga yeetaaga basawo Samakyeyo festival oba abasangoma tebaaloga mukolo oba byonna byebakola tebabimanyi ebulani ataddewo omukolo ng'oteekawo nze nali simanyi nti becontradictinga nayise ku Samakyeyo fest balinde kyemasaka wano ekyekampala alaawo yaala buli muntu yabadde wa ebulayanizi ate jjukira Museveni yazizaawo loodi bulooko kati abantu abalyoka balina okugenda mu kivulu baabaze nnyo tayimu baayika babaddeyo n'abantu batono nze nalabyeyo ng'abantu batono Pinki yawona ng'awona ki ayagga but you are telling the truth Isma nkubuulira mmato kimanyi kumpapula olina ulanga yepalawuda some of us we are on marriage empapula za marriage nazo nzibu ojja omala ebbanga oyinza ozifuna naye nga weetaaga kugenda laba basawo abasajja abamu bazibu oyinza osiga nga akabina teosigaza abantu buli w'omunyizaamu najjukira ku mpapula nga tezinnaggwayo ng'akuwa warning ofunda n'ali mu kampu za kampu oyinza oba ozikoleredde ku lulwo naye mbu njagala kubasebwajja okwota ku z'omulala oyita bintu bingi mubalaba kwesesaasesa ichulidde raw material kabuye Boston antwala kitalya ajja tegeera baani abafuga n'ekimulemeza mu America ajja kitegeera yes ajja tegeera si yasoose okuntwala mu kooti bangi bantwala nennemera ku mulyango nze nontwala nonneetwalira enjovu si nnyangu yakuteeka mu kaveera njani yagamba mbu ichuli nange esibwa kibanga okuteeka enjovu mu kisero ichuli tamanyirwa n'abaye n'amala nafuntula tyani yagamba nti ichuli nsibwa kibanga okuteeka enjovu mu kisero ti ichuli natyabula ndoopa si yasoose bantu bandoopa bachandoopa. I have the best lawyers money can buy. Yes. We love you, Jaja Ichuli. Abu Dhabi. Big up on yourself.
abantu tebaagala ajogere ku mpapula kubanga abaziina kiryoke kyobula kiva e Bulaaya abantu bampeereza ssente naye kati abatalina mpapula bakatuuka mu Bulaaya bano simanyi bakayima ensolima ya Leighton abo bajja kunyiiga nnyo naye ng'oyo ajja kukola ebintu ajja bbuuka nga kavata akwate wansi akola obukodyo agira ebyo byonna babiyita noonya mpapula. Abalala ojja balaba akutte musajja munne amunywegera, abalala akutte mukazi munne, abalala jazine afuuke namunungu munju olujja neekwata waggulu neeta ezo zonna bajja kukola obwo bwonna obukolomooni. Nakuwadde tesiti egi negaddayo olabe ku buli muntu eyakagenda ebweru wakati w'emyaka gumu ku ebiri okebere mu bifaananyi byolaba batoolabe mu kifaananyi ng'ali mu ssino kasitola omuntu ayimiridde mu ssino manya bumanyi babayita bakaamu join lately nga woolaba omuntu ng'ayagala nnyo enaaleemu naye nga yakagiyingira beebo amanyi nnyo Bulaaya naye nga yakamutuukamu babayita bakaamu join lately. Bw'osanga omuntu eyali mu kinaana mu nsiko ayakajjamu enaaleemu amulaga nti yeffe kati n'aba akagenda ebweru baagala nnyo laga nti yebbo naye nga yakabeerayo munnange akyalina n'okuyiga okwambala. Nnyinza n'olabira eno giravu ne mmanya giravu z'omu butale ne giravu za ddala naye w'obalaba kati beebo babayita bakaamu join lately. Buli wakati w'emyaka 5 tonnamala myaka 5 Bulaaya naye weepalawuda kamu join lately lyerinnya lye babayita mu Luzungu anti beepalawuda n'enzungu kababulire tayito zaabwe babayita bakamu join lately. Waakalaba bantu baalabaalabadde ebintu baali babigendako nga bo balowoota kukola ku simanyiroko TV ng'abantu batulapolinga bali wano kati baakalaba ne beebaka mu ssino simanyi ne babuukabuuka simanyi ne bagenda beekuba ebifaananyi waggulu teri muntu aludde mwezi nsi akyakola ebyo tuba twabikoowa naawe wangi Bobi Wine tayinza kujja kwasifaazi bali bamanyina okumanya nti waali bali beepanka nnyo naawe tebali kubyammwe bye mulaba emmotoka ne mudduka naye waliwo akantu Bobi Wine ke yakoze ku mukolo gw'omusajja Katonda amukutula omutima bambi tokiddangamu Bobi Wine. Bobi Wine yagambye Mufumbiro yagambye ku mukolo gwa Mufumbiro olaba emmotoka ya Black eri emmotoka eri etali eno eri emmotoka ya Black abantu bonna ne basiriikirira nga bamanyi Bobi Wine agenda kugamba Mufumbiro njikuwadde naye yagambye nti emmotoka ya MP gundi ng'abantu bonna basiriikiridde bagendaga omusajja kacyanga bagamba nti mukodo avuddemu ekintu ekijjewo byonna yagambye Mufumbire emmotoka eri ogiraba emmotoka eyo mufu. Abantu bonna ne balowooza omusajja amugabidde emmotoka naye kyakutudde abantu emitima bwe yamugambye nti emmotoka ya Honorable gundi statement ng'emaakinga na kintu kirala okusinziira ku mukolo. Abantu bonna babadde bagawaawo bambi Mufumbiro ng'alinnye booda omukazi yawasizza mukulu oba baava mu primary bonna omukazi akutuse naye byansi byebyo kagende ku bwa King in jail kigwe naye Bobi Wine wakoze by'omusajja bannange statement eyo musobola okuddayo ne mugiwulira nammwe yamugambye emmotoka eyo mugirabe emmotoka eyo kati nga waali principal abantu bonna ne beetegereza ne bawuliriza nga omusajja agimuwadde yamaliriza amugambye nti emmotoka eyo ya Honorable Gundi naye Katonda okutuka omutima omanyi abanuupu bennyini ate be babirikodinga ne babimpeereza kyekisinga osesa Uganda enyuma abanuupu bennyini bangamba ekyuli tuli wano naye omukulu akoze ati bennyini be bambulira ebya kalitosikaliro bennyini kyaliwo amuva wala yennyini abantu baategerayo ekyuli ne munuupu ate wekituuka ku kiva e Bulaaya awo ne tuyitirira Bachwezi girls free things ain't good. Yes si birungi
naye bannange tokanganga omuntu ku mukolo bw'otyo ng'olina erinnya kiringa Miss Kigundu wanayimirira nanga Isma ettaka liri oliraba liri 5 ku 10 liri ingamba yes aje eritali liri nti eritali kuliri nti naye liri eri wakati ti ettaka lya Yasini aja abankutudde omutima nga gamba mmanyaga Isma naye n'ogamba omusajja ku mukolo ti emmotoka eri ogirengera gwe imagine that situation bamugambye n'agiringiza eriwa police eriwa eri yange ovudde eri omwana yamaliriza munne tamugambye ti emmotoka ya Honorable Kalwanga ekintu tekijjirawo. Uganda okyayinza kugamba nti ebulidinga owalabye amazina g'abamufumbiro bazinye buleke dansi gwali mu struggle Dubai, gwali mu struggle Abu Dhabi, gwali mu struggle simanyi Kasanda era ekulabika ne ku feesi ennaku mu butuufu nga kyoyitamu kitegeera naye ekyo tekimala kukyusa gavumenti. Bano abakugamba nti bagenda gikyusa bakulimba bano naye bakulimba batereza bulamu. Atakoze embaga aba afunye visa ogenda ebweru nga tadda. Ashraf yagenda, Kyuma kya Yesu yagenda, famire ya chairman Nyanzi yonna bakulimba nti eri Nairobi eri Amerika si Nairobi akulimba. Tayagala ofune kiri kirowoozo tobola agamba bali Nairobi bali Amerika. Abalala bawasizza abalala bafuna obwemupi gwavumenya abantu ne Museveni wafuna ki mufumbire embaga yali yamulema girlfriend ndowooza baavadde omukazi yenna yakutukadde embaga emusanze tanyumiddwe na mukazi wadde bonna nubiyaniri music tewali n'ekitiibwa kyali tewali kati baafuna ekitiibwa. Be basooka ku mikolo ku mpombo gw'osooka ku ki munupu towawanika mukono bakuba miggo nga kati oli gwe nalabye bajamishidi talina bali bazimba. Joel Ssenyonyi okyamulabako mugasiya wammwe aliwa okyalaba alaba Joel Ssenyonyi okyamulaba alaba Irudamani okyalaba gwali mu struggle mukovume Museveni kojeyo ebipapula mu America mu New York wekalakase gwe bana Uganda okuva Natete Jinja bonna ekiro bonna bali mu pate abo bajjako government abo ensene ejjako government ebawetyo kati you cannot preach what you can't practice what you bagabota you can't preach what you don't practice. Tuli mu struggle si e bleeding ngo okole nnyo embaga eri mu milioni lukaaga musimanyi ne Museveni yawasa okopa Museveni ate ng'ogambe bya Museveni byadda okugaba kyotayina kibi mwalimba abantu ate nga mwagala kwetuusa ku byammwe mugenze mukola ebyabalema. Nalabye mufumbira azina ne muganda wayawuza naye ng'embaga yabalema mu famire bamaze kujja ssente mbanaku bamaze kutwala ssente z'abanaku ne basonda embaga. Ayagala atuuke ng'alina omukyala bwe bamuwe wa MOP using muntu wa wansi. Nze kakiikirira omuntu wa waggulu mu aba wansi nabavaako muli bajjega abasekera gwe muwaaka oluma ne muddamu ne mukaala nyandeeta amalanga naye tadda ku maaniina yalyoka n'atadda mbwa gwe wamusomesa ebyomusiru omugezi yalya kati laba babakozeemu embaga kanaana ate era bisigala bisinika mannyo. Congratulation kiri Abu Dhabi kiri ekikuba ngano omutima gwonna omusana gumwojeza. Congratulation, keep on doing that. Gwe sigala ng'okola ekyo bo nga bwe batereera
mbusimanya ogenda tulwanirira ng'ogenda tulwanirira sigala ng'oyogera oyo boga sittooko ojja kgenda omumaliriza ng'okitegedde nti yeggwe wennyini alina okwerwanirira. Oba oyagala okugjako Museveni suula wansi kubusa teeka wansi abaya jjawo ebbaafu z'obundaazi va ku ŋŋamiya linnya ennyonyi komawo wano mu gataazi naye ey'okwogerera eyo ku muceere ogwopirawo w'eŋŋamiya cannot help you in any way. Tewali agaba buyinza, tetuyinza bukwata ne tubukuwa ne wooba oyagala otya buli bwakulwanira. You cannot fight. Bubeeko simanyi ffe tetuli violent ne Ssemwogerere bw'abadde mpaka bw'afudde. He was not violent. We like non-violent people. Naye ffe ku power tulwanira ddala kati gwe atasobola kulwana genda ku bbali onyumye emboozi ne banno. We are not violent. We can't do what Museveni did. You will never get power. Mwogere kati emyezi gyava mu ebiri kati muli mu myaka egi mwogere keep talking. Joe Biden tewamulabye abazungu bagenda where the interest lie. Muyina kye mugenda okubawa munaabawa kali akayumba ke mwayita plaza eri garage gye munaabawa gye mwawandiikako plaza abazungu bagenda wali interest nti we yatuuse mu America tebamwaniriza. N'olya ddina ne Joe Biden ewakaawe ku private tobamwanirize. Temwazira ne video bitter truth mwana gwe kituufu gwe mu mutima gwo naawe okimanyi nti embaga zamenya mu struggle wabula owepretendinga. Congratulations Basaala Joy. Bo Basaala Joy tebanyigirizibwa kubanga ali mu system ya America. Tali kyekimu naawe ali mu Sane Dubai. Ye ali mu system ya America. Buli kintu kimutuukako kyobalaba alina obudde obukwata wayini we naddaawo. This is not good. This is not kubanga ali mu system. Naye oli omaani simanyi Dubai, Qatar, simanyi ya UAE. Mbw'okozesa kuvuma ojjeko gavumenti. Idiots. Gwe sigala ng'okola mirimu gyo gyali gya musire in UAE. No offense naye olina otegeera leeni mwotambulira. Sinti sibaagala bakadama mbaagala nnyo naye mmwe musinga okuba ignorant about politics, okureacting above your intelligence, okubeera emotionally motivated nga toyina na reason yonna newammwe toyina kyolina ku politics, toyina nakyomanyi naye bakukwata tewali naye n'otandika okweyogeza n'ova kukola ebikwatako n'olowooza gavumenti bagenda gikugirako mbw'ojja ofuna omusaala gwa miliyoni mbw'okolemu miliyoni zimbw'okole mu banka eyaani. Gavumenti ne bwekyuka leero ng'okola mu kitongole kya gavumenti kyani experience banaakusaba n'oleeta kukola bundaazi Abu Dhabi. Ne woba wasoma kati weetaaga refresher course n'oba okomye okitegeeza gavumenti ne bwekyuka system eziriwo togenda kukolamu kubanga bajja kwagala abakoze emyaka egi ng'ate weebali. Kati gwonoobagamba nti ate egi emyaka nali nsumulula ŋŋamiya bweru tojja kufuna mulimu era ojja sigala ozeeyo ku bwakadamu. Therefore focus ku muntu kyasobola okuggyako eggwanga. Don't just follow. Bampita Ichuli Blog Association mbaagala nnyo. Secretary General waffe nkusaasiddeko bamenye ennyumba ye mwetaaga okumusaasira ne bamukutuusaako obulumi ate ne babba n'ebintu ebingi nnyo. Tutuusa okusaasira kwaffe naddala nga nze eri Secretary General Duke Mwesigwa nga nkugamba kasita obulamu weebuli ebintu bakola bukozi ne babizaawo ate ffe babo era bigenda kuddawo. Just njagala okakkana omanye nti toli wekka, tuli wamu naawe especially me. Naye nga munnange mubeere cautious. Bamenye ennyumba ye nga wobimanyi naye thank God his life is okay. Is okay life ali kicking and sound. Ebyo ebintu just tugenda bizaawo naye nga kasita oli mulamu.
Thank you so very much. Mbagala nnyo mbagalira ddala bampita Ichuli tulabagane enkya mu kive Bulaaya. Nkunnyonnyole essanyu ly'okwebaka mu ssino nga waakamulaba. Nkunnyonnyole omukwano, engeri gy'ova ku mukwano gwo kiyinza okuba catastrophe or for the better. Beerawo nnyo mu kanyomero ka ekive Bulaaya. Weebale kuba kwolide Uganda. Keep it tight. Wuliriza ebigobero ya poliisi. Era ng'eno live ekutuusibwako Uganda Police. Eno live ebadde sponsored by Uganda Police. Weekuume nnyo ku kkubo za Uganda. Abagenyi abavudde ebweru okujja Uganda tomala gavuga, tomenya amateeka kuba oyinamu ku ssente mu nsawo, tomala gakola ebintu ffa. Nakujjukiza nti we bakukwata kati odda mu June. Odda mu June. Yes. Love you always. It's always nice to meet me. Mariam Sweet, Winning Anda, Leila Twaha, Ajat Yahya, Ichuli in person. Good luck, Papa General Ichuli. Happy to play in Sino, but a few days I don't ever bother. Yali yakajjanga ayagala nnyo Sino, sinaanyumira buli yakatuuka. Era obalaba bakamu joyinireetire nga beevulunga mu Sino n'ogaye mbijjukira ebyo. It's always like that. You get used. Naayitawo nga toyagala nammanya nga naye nga waakamulaba. Nice weekend. Dr. Tiamale, nsonga zetugenda zikwasaganya by this coming week. Yes, big up on yourself, Ichuli. Good day and love you as always.